Mr. Kadama TV gyebale ku ssebo. Nze bampita Aneti ng'eno Saudi Arabia, ekibuga bakiyita Najirani. Kati Mr. Kadama TV kyenjagala okukubiriza bakadaama bannange, tulina okwerwanako bannange. Zi kampani ezituleeta bwe zimala okutuleeta eno zigenda ne zitusuula, ziba tezikyayagala kumanya. Kati nze naali eno ndi eno Najirani, kati sisita wange nankaabira bannange ndi bwenti omukyala, nze mba nga ngenda kukola nansanga nga nkola, nansindika nanziggyako ebikola, n'agamba lekeraawo kukola, nakugamba eyo nnyumba yange si yiyo. Omukyala ng'agamba nti nno omusajja ayagala oyo omuwala, naye nga si bituufu. Omukyala oyo nga bw'asanga sisita wange ng'akola ng'amusindika eri, oba ng'amusanga ng'ali ku sinki ng'ayoza ebintu ng'abimuggyako, n'amugamba n'amusitoppinga kukola. Kati sisita wange naye kyakola agende ng'atuula eri ng'ava, kubanga Abawarabu si bangu. Bw'omulemerako ayinza okukola ekintu kyatasaanidde okukola, kati oluvannyuma nnyo ne yeekyusa. Omanyi akola ekintu n'addamu ne yeekyusa, n'addamu omutima gwa ddiini, naye ng'amaze okukola ekibi. Kati omuwala oyo n'andaajanira kumala mwezi. Bannange ndi bwenti na bwenti, ono omukazi ampisa bw'ati, nze nimugamba kakana bijja kugwa, nimugamba tomuloopa ewa bbaawe, tobyogera. Bano tebaagala kubaloopwa, aba awulira nti omuswaziza. Gwe gumira mbeera obuulire kampani bakukyusiza ennyumba, kubanga ekyo kibi nnyo. Omuwarabu okwesibako nti no okwana bbaawe, ogwo guba musango gw'amaanyi, akutuusaako obulabe bw'amaanyi. Kati ne tumala mwezi nga tuli mu ebyo. Kati omusajja ndowooza yawulira nnugu, buli lunaku ng'asanga omuwala ng'atudde, n'amubuuza otudde lwaki, tuwaakoze. Kati nga bwe namugamba tamuloopa, kati ye n'ayogera n'agamba mukyala we yangaana okukola kubanga kino na kino. Kati omusajja oyo bw'ali eyo kampani eyo yakamuwa abakozi nga bana, bonna nga Bannayuganda nga balemwayo. Ekirungi sisita wange oyo yasobola kufuna enamba y'omukozi omu yavaayo, n'amubuulira oyo bw'atyo. Awo ne kampani naye yali egaanye okuddamu kumuwa omukozi. Kati ne bamugamba ssente nnyingi nga bamanyi oyo omusajja tagenda zibawa, era n'azisasula. N'atwala oyo sisita wange, naye sisita wange kati n'atuuka ekiseera omusajja n'anyiiga, waya ne zivaako, n'akwata sisita wange ne bamugalira mu ruumu. Ne bagamba, omusajja n'agamba ajja kumalamu myaka 2 nga tafuluma, naye nga bamuweera omwo emmere. N'akwata n'amugaliramu. Kati awo byabeera awo, sisita wange ng'ali omwo yalaba omusajja ng'amuleetedde air ticket nti agenda muzaayo e Uganda. Kati lunaku olwo lwennyini lwe yamuleeteramu air ticket, yali amaze mu nnyumba omwo nnaku 3 ng'amugaliddemu. N'amugamba nnaku 27 ogenda Uganda, air ticket yiiyo, n'agikoze. Kati sisita wange kye yakola n'agikuba kifaananyi n'agimpeereza. Kati obudde bwennyini obwo nga wayisaako like 1 hour, yalaba omusajja ng'azze n'ajja n'amuggyako eyo tikiti eyo, n'ajja n'agimuggyako. Kati nze nindowooza oluusi yayagadde agitereke ng'amanyi ogenda kudduka. Kati sisita wange n'agamba nze kati n'addukira wa ate nga banzigalidde mu nnyumba. Naye kati bwe nalaba ne watuuka olwo olunaku lwe yagamba agenderamu, n'agaana n'amugamba kati tojja kugenda Uganda, ojja kumala muno myaka 2 mpaka contract yo ng'eweddemu nga bwe tukuleetera muno emmere. Kyokka kikampani ekyamuleeta
tukyegayiridde omwana bamugyeyo. Kampani eyamuleta bansindikira zi audio bagamba omusajja yagambye bagenda kumugalira mu nyumba kumala myaka 2. Ningamba owaani gwe bagenda kugalira mu nyumba kumala myaka 2. Nze kye nakola nayogera na bano babosi bange nimbagamba nembabuulira ekiriwo. Kati bwe nababuulira ekiriwo ne bagaana okumpuliriza bulungi ne bandeka awo. Kati nze nindaba sisita wange nankaabira nnyo. N'agamba nze sikyalina maani, mpulira amaani gampwedde, ngenda kufiira muno. Kati nze nange ninguma omutima ningamba leka bwe naaba nfe oba bagenda kunsiba bansibe. Kati nze nange kye nakola ninfuluma nensibula ono boosi wange nemugamba nze bwe naamala okukola ngenda kutaasa sisita wange. Kati bwe nafuluma ningenda ninkubira kampani yaabwe eri eno Saudi nimbalimba nti nze Doreen. Kati eyo kampani nejja nentuukako wendi. Bwe yantuukako awo omukyala n'abakubira ono boosi wange nankubira simu ningamba nemubuulira nakugambye ngenda kutaasa sisita wange. Nagamba oliwa? Nangamba ompa oyo omusajja we muli naye ow'ekampani namubuulira. Kati ne basooka ne banzizaayo waka awo ningamba nze njagala kulaba sisita wange. Awo nimbalemerako ningamba nze njagala kulaba sisita wange bamugalira mu nyumba sigenda kukola nga sinaba kulaba sisita wange. Kati awo ekyanyamba ne bakubira omusajja kubanga nalemera ku kampani nga baagala kumbuzaabuza. Ningamba kampani yemanyi we batunda sisita wange ninkambuwala nabo ningamba nze nga sinaba kulaba sisita wange sigenda kukola sigenda kuvaamu eno emmotoka ningalira mu mmotoka ya kampani. Kati awo omusajja baba w'oyo sisita wange nangamba mumuleete kawungeezi. Kati bwe bantwala ekawungeezi awo ninsanga sisita wange bambi yena nga talina amaanyi nga gamugwamu. Awo nga batandise okwesanyusa ne batwalayo mmere ne bagamba ali eyo talina tabu. Kati nimugamba omusajja lwaki mwamugalira mu nyumba? Nimpita omukyala ningamba omukyala lwaki omugaana kukola biki? Awo ne tubyogerako yajja kukola. Kati lwaki omugaana kukola? Muleke akole. Bwe muba temumwagala nimubuuza gw'omwagala nagamba akola bulungi takola bulungi. Nagamba akola bulungi. Kati lwaki omugaana okukola? Nze saayagala mukutegeeza nti mbimanyiiko bulungi. Muleke akole. Bw'oba tomwagala mumukwate mumuzeeyo ku ofiisi. Kati awo ne tubyogerako ningamba sisita wange kakana jangu ssaawa zino otandika okukola oddemu amaanyi okole obasooka oli ebyo bye naakuleetedde nali ebyakulya bye naamutwalira n'abiri awo. Ningamba weekwatirizeeyo okolekooko tuli mulimu nenkeerooza okuko okole. Kati essaawa zino bwentyo bwe nayamba sisita wange. Kati kye mbadde ngamba bakadaama bannange muno taddamu kulajjana ng'oli kumpi naye nga muli mu siteemu. Bwe muba omanyi nti oli mu siteemu ne kadaama muno bw'oba omanyi nti muli mu kibuga kimu yogera ne baboosi bo bagambe obuzibu nti sisita wange bwati na bwati njagala kufuna buyambi bwammwe munyambe muntwalemu ago amaka nze ngende njogere naye bano bawulira. Kati awo baba batya baba bamanyi nti wamaze okutegeera waali na bano ababoosi bo bakimanyiiko baba tebalina kye bagenda okumutuusaako. Tulekerawo okwesiga zi kampani zijja ne zitutunda ne zitusuula eno. Awo ze mbadde ndaba kye kyanditukoledde n'ekirala zi kampani zirekerawo okukolera abaana zi guruupu. Eguruupu ezo zoonoona baana. Buli mwana alina empisa, buli mukyala alina empisa ze, buli omu alina empisa kubanga ffenna tuli eno tuli bakazi bakulu. Buli omu alina empisa ze. Kati bajja awo ne boogera empisa ne boogeraganya ono n'aleeta kino kirowoozo ebitazimba abalina empisa mbi. Omwana yajja ng'ali mukakamu naye yeesanga ezo zi guruupu nga zimwonoonye. Ku lwa kampani zikolera abaana zi guruupu, WhatsApp guruupu ezo si nnungi. Ziyigiriza abaana empisa mbi, ziyigiriza abakyala empisa mbi ne yeesanga emirimu ng'alemereddwa ng'ayisizaamu baboosi b'amaaso. Bano abantu baagala kubabudaabuda, tebaagala kubayisaamu maaso. Bw'aba ayogera naawe aba tayagala oyogere. Naye kati zi guruupu ze babeeramu ezo guruupu kale ziyigiriza empisa mbi ebiseera ebimu zituyamba naye nedda baleetako birowoozo ebitakwatagana. Kale Kadaama TV ebyo bye byange kubanga sisita wange naamuyambye nnyo naye amaka gaalimu mbadde nsaba kampani eyo yandimuyambye nemuggyayo kubanga amaka si malungi, omukyala si mulungi ayinza okumukola ekizibu yeekwasa oli omukyala si mwangu. Naye kampani eyo yandimuyambye nemuggyayo wakiri nemufunira ennyumba endala. Nze kye kibadde kirowoozo kyange.